kati obuyinza bonna obutabeesigye oba obumusiba Museveni yabuyina. Ffe nga ffe ekibiina kyaffe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi agezezaako nga bwe kisoboka kyonna ekyo kyali kisuubirwa nti abantu bagenda kukwatibwa. Kati kiki kye tuzaako ffe nga ffe tulinda pulezidenti atulage kiki tugenda okukola ki okuzaako. Bw'otunuulira ensonga za Besigye ojja kukakasa oba ojja kulabira ddala nti gavumenti ya mukulu Yoweri Kaguta Museveni eri mu kumakinga statement egezaako okuyisa bubaka ng'obubaka bwegezaako okuyisa bwe bubaka obutiisatiisa oyo yenna agenda okwenyigira mu kalulu akagenda okubeerawo. Alien Skin oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Juma wa Bobby yalikodinze akatambi akabaddemu obukaawu obw'ekika ekyawaggulu amwe yagambidde nti wakufuna ejjambiya naga agenda kukola ratio jambiya ku drone ku jambiya n'ebirala byabadde bingi. Kigambibwa nti yakwatiddwa, bugambibwa nti yagombeddwamu obwala mu buufu obufaananako bwe butyo. Tetunnakakasa wabula era obukakafu bwe bunajja ffe tujja kubuleeta tububaterewo. Abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero olunaku lwa njawulo nnyo. Just tuula kakkana wuliriza byonna ebigenda okubanga bikutuukako n'abakulu bendi nabo. Anga sinnakwanjulira bendi nabo okuva sayidi eno paka eno njaga okutegeeza ku Agape Christian School. Lino lisangibwa Bwama ku Katebo bagamba liva ku Kindergarten then netugenda P1 paka P7. Omwaka oguwedde gwe mwaka ogwasookedde ddala Agape okutuuza abayizi ba P7 era nga babadde 25. 2 bafunye first grade ate abataano ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Enamba gyolaba ku screen ye ya Agape Christian School. Mu bufu bwe munjaga kutegeeza kusula motors bano batunda motoka. Basangibwa Makindi eyisa kalenda wamanga waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we wali Sula Motors. Buli nsonga zonna ezikwatagana n'ebyemotoka 0779 21 namba ewo ogikubako ojja kuba oyambibwa mu buufu obwo. Mukadde ke kamu njagala kutegeeza ko Alson Painters UG basiizi ba langi. Olina ekizimbe wakakimaliriza kizimbe kikaddi oyagala kisiiga kalangi n'okukolera quotation. A quotation kwegamba nti omuntu najja nagamba weetaaga wano ka silikoni weetaaga wano kaki mu buufu ofaananako we butyo ne mubala n'akuwa omuwendo gwe weetaaga okuba nti osiiga enju eyo ku 0705 19 36. Ngenda kutandikira sayidi eno nina omukulu gwendi naye ku setiro olunaku olusookedde ddala ajja kubabuuzaako ebigambo tujja bigamba. Buuza ku mulabi. Mbalamusizza abatulaba olunaku olwaleero. Eddoboozi ndyagadde. Amanya Kaziwe Michael oba One Michael. Nkola emirimu mingi njogerera emikolo ye taata ate nga nasalawo n'entandika ne kampani yange ekola property management eyitibwa Halk Property Agents and Managers Limited. Yes sir. Tobonabona bapangisa teweerega bica okubira nze essimu ebyokubanja obikolako mbikola bulungi nnyo tukola maintenance ndi n'omubanzi w'abantu wa tukola buli kimu ekyetaagisa ku nnyumba z'abapangisa teweetaaga kuzimba ate oboneebone azimba asirike zimba tukwase buli kimu sirika. Ennamba y'essimu eyange eri 0774 75 81 97. Amina. Kale andi n'omukulu ku sayidi eno eddoboozi ly'olidoozi oliwulidde abasajja bakasuka kati ye kasuka naawe tukuwulire oba nkusembereza akazi. Omanyi njogera mpola so that even an idiot can understand me. Kale Bampitariyo 256 sewo Munakyaggu muganda wange bw'abadde yeyanjula agambye nti ayogerera emikolo sebo n'okwalula abalongo oba okuzina abalongo byonna kasita gubanga mukolo nga sigwa gwesittaza abantu tugukolako. Abatulaba mutwogeka amaaso. Amina. Amaloboozi gawulidde simbula abatulaba bamanya bampita Eke
ya eke sijja kwongerayo kyamaanyi. Amiina. Kale okugenda mu nsonga ezitambudde ebyobufuzi byefuze nnyo ensangi zino ate nga tetusobola kubibuuka yagalagaana. Entertainment ne politics ennaku zino bitambula hand in hand. Okusookera ddala njagala tutandike ne Dr. Kizza Besigye, retired Colonel, mu bufu obufaananako bwe butyo olunaku olw'okwosejjo. In fact twatandikira mu parliament. Speaker n'akuba emmeeza. Omukulu Mao yali azze ng'alina byamugamba. Speaker n'amugamba ssebo olowooza oli ali eri kwerumya njala nti ali mu mabinu oba gye byakkidde. Omukulu Mao ng'atugambye nti nedda ennaku z'omwezi 19 enkya omukulu agenda kulabikako maaso g'omulamuzi mu high court. Era bwe kyabadde ssaawa 3 twabadde ffe twatuuse dde okulaba nga omukulu aleetebwa. Yaleeteddwa embeera mwe yabadde eyongera kwongera kunafuira ddala nti tebamutadde na mukaduukulu wali wabadde ayimirira oba obadde ogoberera kooti y'amagye. Kuno baataddewo entebe era bamulese omukulu we yakoze eki we yatudde. Wabula baamazeemu ebbanga ttono nnyo. Omulamuzi n'agamba nze sijja kukkiriza muntu mulwadde kubeera mu kooti yange mumuzeeyo mu bufu obufaananako bwe butyo. Ngenda kutandika n'omukulu ono tutandikire awo the Besigye trial. Bw'otunuulira ensonga za Besigye n'akaseera ke tugendamu ak'akalulu ojja kukakasa oba ojja kulabira ddala nti gavumenti ya mukulu Yoweri Kaguta Museveni eri mu kumakinga statement egezaako okuyisa bubaka ng'obubaka bwegezaako okuyisa bwe bubaka obutiisatiisa oyo yenna agenda okwenyigira mu kalulu akagenda okubeerawo nti ojja kubeera eyo weebuuze nti olaba Besigye eyalwana nabo bamuyisa mu mbeera eyo. Teweerabira nti twakafiirwa Ssegiriinya omwaka oguwedde. Ssegiriinya yafudde omwaka guno guwedde. That fast? Guno twakafiirwa omugenzi Muhammad Ssegiriinya twakafiirwa omugenzi Ssegiriinya mu mbeera y'emu. Okiraba nga yasaba okumuta agenda afuna obujjanjabi ne bakola ki ne bagagaana. Kati tuyina kano Dr. Kizza Besigye mu kaduukulu mugonvu bagamba ali kuhanga strike. Kituufu yeekalaka. In fact leero abaaweza ennaku ndoza 8 nga talya ali kuhanga strike. Musajja ali strong. Baganya okukola ki? Nedda sebo mazzi gokka talina kaateeka mu lubuto naye baganya okumuta. Ekisinga okwennyamiza kiri nti okuva lwe baamukwata obanga obadde weegendereza tebatubuulira nga kiki yakola. Bakyogera anti emisango bagyogerako treachery then n'omulala osobola otuyambako. Emisango wagirabako oba nze ngende mu maaso? Emisango egimu kugyogerebwako mulimu ogw'okuba nti nno aseketerera gavumenti ne meeting gye bagamba gye yasisinkanako n'abakulu abalala nti baagigwamu era ne we bamukwata e Kenya ano bagamba nti nno waliwo n'ebyokulwanyisa bye baasanga oba amasasi n'ebiringa ebyo. Kati nze mbadde nkuwalayitya emisango egyogerebwako. Neeyanziza olw'emisango egyo naye ekisinga okwennyamiza tetunnalaba bukakafu bulaga misango egyo. Tetwerabira nti mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye waliwo akaseera bamuteekako emmundu batulaga n'emmundu gy'abadde nayo buli kimu naye ne batuuka ne babijjawo ne bagamba emisango ne bagyesonyiwa. So gavumenti eno erudde ng'ekola ekintu ekyo naye okutwaliza awamu tukimanye nti ekiseera kye tulimu tugenda mu kalulu ka 2026. Kino ekikolebwa buli ekigenda mu maaso omuzungu akiyita intimidation. Nti gwe ayagala okubaako kyokola jangu nga weetegese nti olaba ono owaffe bwe twalwana naye okujja mu buyinza ayisibwa bw'ati kati olwo gwe ali eyo omunafu. Kati kiri eri bannayuganda okuzuukuka mubeeko kye mukola. All right, thank you. Rio 256, there we go. Dr. Besigye. Ekineewuunyisa ennaku zino abannayuganda ndowooza tebawaayo kimala mu nsonga ezikwata ku bantu. Ensonga ya Besigye yebadde ku mimwa gya buli omu si wano wokka. Kenya, it was a center of discussion
nalabyeko ne mu parliament seneta wa Nairobi City we bamukwatiranga yeekalakaasa waliwo n'omulala babamuyita Onyanka naye yabadde yeekalakaasa America ndowooza secretary wa foreign affairs mpulira yawandise ebbaluwa kubanga nginoonyezaako nga yennyamira okuba nti bakyakutte Besigye akyali eyo n'embeera gy'alimu. Christina Scotland ye chairman wa European Union yavuddeyo naye n'awandiika n'agamba nti Uganda has been for long ebadde ensi ennungi mu Commonwealth era nga bagyenyumirizaamu era erine mu charter eya human rights rule of law ne democracy nti bwe awulira nnyo okwenyamira bw'awulira ebigenda mu maaso ng'abiwulira ate ku Uganda kinzizaayo emabega ku nkola y'aba modern dictators ba modern dictators bakozesa ebintu bina tujja biyitangamu nga bwe tweyongerayo okusuppressinga abantu oba okufuna obuwagizi mu bintu ebina ebyo mulimu repression ekitegeeza nti omuntu agezaako okuvuganya ng'ali defiant gy'oli aganye okuko-optinga naawe munyigirize okumusuppressinga omugye ku kigendererwa. Kati kye bakola saawa eno bwe bakwata Besigye even after the ruling of the Supreme Court on the general court march ne bakulaga nti ne process ey'okujja emisango either okugijja mu general court martial okugijja mu civil court nayo process terambuluddwa eyo transferring emisango egyo bagize eno nayo terambuluddwa yadde n'akatono. Gundi bakugamba nga bw'oyogedde nti olutalo olwabadde mu parliament wakati wa Mao ne Speaker. Speaker oli mukama we ojjukira bulungi gye yava yali badde awulira okunyolwa. Speaker era yabadde mukambwe ge mazima teyabagala banguyizeeko koki empulira ya kooti at least omukulu afune bwe tudda ku mulamuzi Singiza waliwo morality owekitiibwa Singiza waliwo otunulira morality nti yafunyeemu okunyolwa mu mutima gwe naye omuntu alina morozi alumirirwa bannansi ku mbeera Besigye gy'alimu wabadde omugamba nti ddayo mu kooti oba yali musindisa agende mu ddwaliro nga tuvudde awo omulamuzi mwennyini ono tumujjukira ku Kakwenza nga bamaze omusabula kibookaze omugongo gwonna gufaanana nga bwe gwali. Singiza yagamba ono addeyo mu kifo eky'okubasindika bagende bajjanjabwe. Kyembuuza saawa eno Singiza nti Besigye bw'afiira mu kkomera God forbid Abanegiriya bagamba tofyakwa omusajja bw'afiira mu kkomera ogamba otya bannansi nga omutunuulira embeera gy'alimu ng'alinga zino alien bwe zifaanana obumenke n'osigala ng'omusajja okyamugamba ddayo mu kkomera mu kifo ekyomusindika mu intensive care. So tulina okufunamu omutima gw'okulumirirwa gw'okunyolwamu ne bwe tuba tuzanya ebyobufuzi ndowooza y'ensonga ne Speaker kwe yasinzira okwekalakaasa eri Mao Minister wa Justice. All right. Kale, thank you. Tulina okufunamu omutima ogw'obuntu liyo bwagamba tugende maaso. Okusookera ddala nga tuvudde ku kya Besigye leka tutunulire abantu bonna abakwatiddwa mu mbeera eyo bakuba nti kati Besigye ye waalinnya ly'amaanyi nti munene nti oba presidential candidate oba yaliko doctor naye waliwo n'abaana balala bali mu mbeera weekyo nga Besigye gye bamukwatiramu abaasibiddwa ne ku kitebe kya NUP waliyo ababadde ku kakiiko akalondebwa Electoral Commission ya NUP nabo baakwatiddwa abantu nga 7 ne chairman Nyanzi ye kennyini naye yakwatiddwa nze jjukira ku Lwomukaaga twasinkana Lwomukaaga nali naawe ku Friday Sunday nakugamba Sunday it was Sunday nenkugamba tewali muntu akutte Besigye okugyako Museveni era Museveni naye n'avaayo kennyini mu bbaluwa ye clarifyinga nti abantu bonna abaagala okwekalakaasa ku lwa Besigye ali mu detention era wanaaba yeetaaga obujjanjabi ajja kwogera ne medical team ye
n'abasawo be era Besigye bamulabako mu kiliniki ebugoloobi bamuleta ku the village mall house ng'embeera ki mbi ng'embeera mbi ate bamuleta briefly ne bamala ne Bobi Wine ne bakeera mu kkomera bagende bakole ki balabe Besigye Besigye ne batakusobola mulaba kati abaana ba Nuupu abamu ne bakola narrative ne bagamba Besigye mu kkomera takola ki taliiyo so ne ba applyinga gundi habeas corpus yensonga lwaki twabadde mu kooti ejo ne bakola ki ne bamuleeta so kati omulamuzi n'agamba mwa applyinze nga tulowooza temumanyi Besigye gyakola ki gyali ko Elias Lukwago nti nedda tumuleese kola ki for habeas corpus hearing no nti omulamuzi yabagambe tubale tumumanyi mumuleese muzze lwansonga eyo kati Elias Lukwago n'amugamba tuzze kusaba release ye lwansonga mulwadde omulamuzi n'ayasooka ayita break cassation now n'afulumya bannamawulire najja n'abagamba oba mumukimye muzze ku release ekyo mubadde sikimanyiiko mukyongere ku gundi yammwe mufayiringe musabe bagenda okumagambaganga nti eno gyeno naye nti taliyo yabuzeewo nga namumyuka naye taliyo negukula okitegeera so ensonga ya Besigye abaana ba Nuupu manyi politics naye muzibu abaana ba Nuupu abasinga bo bamuzanya bagamba Besigye alina musajja we bazanya byabufuzi abejjanjabira yalina akakisa akakola ki yalina akakisa akabanyiga leka abawulire ne mukyala Besigye Winnie Byanyima yabadde ku kitebe n'agamba nga bakyali mu lutalo nga Museveni akyali mu lutalo maama wa Museveni baali bamukuba ku kyalo bwe baali bamukuba omulaalo waabwe najja n'abagamba waliwo omukazi gwe bakuba wali kigambibwa maama wa Museveni kati tata wa Winnie Byanyima n'agamba mugende mumuleete n'amuyita mbu n'amulabirira emyaka ejja ebiri so bwe baava mu nsiko Salim Saleh n'akola ki najja n'akima maama waabwe so Winnie Byanyima yabadde agamba we muti omusasudde so kibadde it was so long nga Winnie Byanyima takola political statements era eyo step yabadde y'amaanyi anti omanyi ne position ye bambi yes ekyo osobola okumanya position ye eyo step Winnie Byanyima gyatte y'amaanyi kubanga Winnie Byanyima mukazi w'amaanyi nnyo mu nsi yonna w'amaanyi nnyo geno ani Mugisha Muntu yabaddewo ku kitebe kya Nuupu naye ng'azze ku nsonga y'emu anti badde bazze okulwa okusaba okwabadde kutegekedwa ne Kiza Winnie Kiza former naye yaliko lead of opposition namulabye ku kitebe kya n'omukulu era omulala yaliko lead of nga opposition basaba ensonga y'emu era ne mu seneti ne mu parliament y'e Kenya n'endaba ng'era bayise ekintu kyekimu boogera ku Dr. Kiza Besigye so tusaba gavumenti era tugisaba Dr. Kiza Besigye emute kubanga yeyina amaanyi kweyo ensonga naye era nyongerezaako era neŋŋamba ow'ekitiibwa Mpuuga nti yalabye omunene yaaniwa kubanga tasobola kutuuza abasajja b'amaanyi weeba n'aleeta Winnie Kiza lwaki tebaddukidde wa Mpuuga ndi yagamba bali abasibe be baatayateesa ne Museveni agenda yateesa ne Museveni bate Besigye Mpuuga atuyamba akole Mpuuga agenda anti era Mpuuga agende aleka era n'ageza agendayo muba mujja kunyiga mugambe mu kiki kye bamuwadde Mpuuga saawa zino ayagala ki apaana n'ageza agenda muba mugenda omusajja mugamba mbu kiki kye wawaddeyo ng'omusingo okuwa Besigye Mpuuga saawa zino ne musajja we oli pasita baagala relevance bagala kibabeko ne kyebakola bagende bakole ku mulimba n'ageza akikolako muba temujja mukiriza mujja mugamba wawaddeyo nga badde bamukutte ebbanga ddedde naye emabega kaawera Mpuuga yali abanja ng'agamba ekibiina ekikulembera opposition mu Uganda bali mu oba yakuyita kulambaala bonna batadde n'ensaya Besigye ali mu kkomera ye yali agenzeeyo koddi
henga anti ye ebintu abikola mu silence abikole mu silence kati atuyambe atuyambe mu bwana silence era omusajja aveeyo omusajja mangu akole nga ki? bwe yakola ku balala musajja ateewo kale awo wennyini njagala tugatteko akantu katono nnyo ebbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga tugenda mpozi okutu nga tonagendayo Eh. mbadde nalabyeko General Nalweyiso omanyi ye statements ze zibeera controversial sizitegeera Jeno yawadde mu yagambye nti Yali Besigye kyeddira. Besigye amanye ekimukwasa so teyemenya ali emmere kubanga ensonga ekyamulemeza mu kkomera walabe agimanyi kyebakoze General Nalweyiso naye sigenda tuvumirira byonna ebikolwa ebyakoleddwa kambabuulire bannaaye mu any revolution nakugamba Napoleon yaleetanga abasajja ku lyato abamu bazze nga kulwana abamu bazze kuvuma so General Nalweyiso oneetaba mu baana bano n'oyogera kyoyagala bagenda kuddiza nabo kyebakola ki kyebaagala nze kyensaba General Nalweyiso kiri ekintu kimu asseemu ekitiibwa abalala we balina ebitiibwa byabwe ye Jeno tetumanyi kye yakola mu lutalo naye alina ekitiibwa kye n'abalala abasseemu ekitiibwa wabanga agala okuweebwa ekitiibwa Jeno nze siina musango abasajja boogedde genda mu maaso obuzibu bwe tulina nga Africa sigenda kwogera ku Uganda yokka nga Africa kye bayita third world cool leaders nti Africa ekyafugibwa abo abakulembeze abajjanga abanunuzi naye nga bajja kwenoonyeza byabwe Butereevu. abasajja abo balina endowooza mu bo Balina mindset nti eri enkazi. be bawuninga ki ensi eno be bagirwanirira Very kyovudde olaba nti ebikolebwa byonna tebeefiirayo tubalabye bangi Basana Abacha Theodore owa Obiang, Nguema Mbasogo. tubalabye bangi ng'ebikolebwawo kati saawa eno bye byakolebwa neera ne mu nsi endala bikolebwa just because nti bo balowooza nti ensi bagirinako oba omunyago obuyinza bamanyi Naye- yaabwe kati kyovudde olaba abamu bagamba nti mutubuulire kikye mutubanja tubasasule mutuleke tuleke kale tubadde twogerako ebbaluwa y'omukulembeze omukulembeze yawandiisa ebbaluwa ng'ayanukula abo bonna ababadde babanja dokitaali mu bufu obufaananako bwe butyo mu bbaluwa ye kozi nagyetegereza bulungi kigambo ku kigambo bati mu bbaluwa ye yalaze ekisookera ddala agamba nti Dr. Kizza Besigye talina nsonga lwaki yeerumya enjala that is him n'amugamba dokita omanyi bulungi ekyokukola tosaba kisonyiwo leka okwerumya enjalo sitrayikinga tosaba kisonyiwo wabula saba tulayo yo eyanguyizibweko saba kulabika mangu muki mu kooti namuganda omugamba nti ffe tuli basonyiyi kuva mu gyenkaaga tusonyiwa wabula omulundi guno kale nga tuzze ebbali kusonyiwa ne ba mistake makers nabo tubaleeta ne bakola accountability ku ebyo baba bakoze eki bakoze ekirala mu bbaluwa eyo ekirala kye napointize out kye nalabye alabika simu paka nakati munyiivu nnyo eri kooti President Museveni munyiivu nnyo eri kooti era yamaliza abagamba nze kooti yange si kooti yange but yagambye kooti y'amagye yali egenda mu musango gwanguya kale wuuyo kati mugende mu siviliyani yamwe dakiika emu awo amazima gali nti President Yoweri Kaguta Museveni ayongera obbalaga nti dictator ayongera obbalaga nti ne kooti tazissaamu kitiibwa ekyennaku bayise NRM kakasi genda okuteesa ku nsonga z'okuligiti okufuula kooti y'amagye legitimate ekyo balabe kye balina okukola teweerabira nti mutabani wa president mutabani we General Muhoozi yagamba akakiiko ka parliament akamuyita n'agamba baddiikula bampise ababaka ba parliament era yagamba etajja genda be yayita baddiikula be bamu president abayise balegitimating ekkooti y'amagye ndowooza olaba ensi gyeraga parliament terina mugaso babayise baddiikuula kati bagendagano baddiikuula bwabwe baseemu kooti y'amagye ebeere nga buli kyekola kituufu kuba bagenda kiyisa balina numbers balina buli kimu teweewuunya nga kiri ku floor of parliament bagenze funa order sigamba nti bagenda teesa bafuna order ye kyayagala kyekirina okugenda mu maaso kyeyeetaaga tekiwakanyizibwa teweewuunya mu bbanga etali yawala nnyo n'omwezi guyinza obutawera nga kooti eyo bagamba efunye amaanyi
okutuuza buli munnayuganda emusalira omusango. Twasembayo wano okwogera ku kooti eyo nakugamba nti okuyisa etteeka kyanjawulo n'okukolera ku tteeka nakyo kyanjawulo. Naye Museveni bw'awandiika bw'atyo kuba kwebuzaabuza ng'afuka anaaba, kubanga Besigye ayinza okuba nga ye muntu mu nsi yonna akyasinze obuvunaanibwa emisango emingi. Emisango gye 99 ku 100 tewali musango gwa Besigye guggwa. Kituufu. Era misango gye gikoma wakati obujulizi ne bubula n'agenda ne gusigala nga guli eyo tebagusaze. Twaliza wamu gyafuuka ceremoniyo. Waliwo omusango gwa 2.5 ogwa nti ya raping omukyala mujjukira bulungi gwa last year. Gwakagwa juzi wa last year ne bamu exonerating ne bagamba omusajja talina kyakola. So gino emisango giba gya byabufuzi. Kati Museveni bw'avaayo n'awandiika ebbaluwa eyo muli gwe azanya ebyobufuzi oba political analyst okimanya nti kino kyaliko azanya byabufuzi. Ate nga nawe bw'omanyi nti buli munabyabufuzi azanya addamu azawuwe kati awo yalaba ng'aba ateeba. So okwo kuba kwewuusa. Ebbaluwa sijja kwogera nnyo ku bbaluwa, nja kwogera nnyo ku kavidiyo ate kenalabye. Neewunyiza nnyo nti Museveni amanyina okumanya nti wali e Kawempe waliwo abantu abatundira ebintu ku mabbali, kubanga yagambye mwagala genda kwekalakaasa mbulwako abakutte Besigye nga waliyo n'abantu abalina ebintu byabwe wansi ennyanja zaabwe ku midaala, mwagala genda muzirinnyirinye. Kyo sijja kikkiriza, nja kubakuba. Tewakala beka vidiyo genda mu maaso. Nekineewuunyiza ne ŋŋamba omusajja buli kanaku akimanyi nti waliyo abantu abakola n'ebintu ebiti abakola n'emirimu weegiti. So kati obuyinza bwonna obutaba Besigye oba obumusiba Museveni yabuyina. That's your conclusion? Yes. Ffe nga ffe ekibiina kyaffe ne leading party ya opposition mu parliament ekoze omulimu gwayo, egezezaako nnyo. President waffe Robert Kyagulanyi agezezaako nga bwe kisoboka kyonna. Tugenda kutunulira birala byonna, kati naffe tulina abantu betwagala okubanja. Kale abala batandikireko bwe tugenda mu kubanja twabadde tuli awo olunaku lumu emabega, ndooza essaawa kati ziweza 48. Olunaku lumu emabega wazigenda ziweze ennaku 2. Nobati mwesonyiwo yagambye Kyagulanyi nakukola ki era kolaba kwekalakaasa lwako olunaku lwange. Kale mbadde gamba nti ziweze zigenda kwera ennaku 2 oba kyandibanga nokona zikonye nga Chairman Nyanzi yagombeddwamu obwala. Chairman Nyanzi ku parade yaliwo ku kitebe awo yali ayambadde white era nga yali aduumira ennyiriri ezo na buli byonna ebyali bigenda maaso n'okubanga bikola ki bikolebwa. Wabula luli joint presser eyaliwo abamawulire bwe bakuŋŋaana manyanga yes abamawulire bwe bakuŋŋaana ku kitebe ne ba opposition leaders ab'enjawulo nga bakuŋŋaanye meeting eyo bweggwa oba olutuulo olwo olw'okuweereza abamawulire babuulira ebyaliwo luggwa. Chairman Nyanzi avuga emmotoka ye kubbiri awo abasajja be bamuvubira. Abaliwo bagamba nti Chairman yali abaamukwata baali mu ngoye za bulijjo wabula nga bajjagalidde emigemera wala ne bamuteeka mu drone n'abuzibwawo mu buufu obufaananako bwe butyo. To make clarity, kwagaliwo nakoze story olunaku lw'ejjo ku makya Dr. Besigye yabeeredde mu kooti. Nakoze story nti Chairman Nyanzi alabise ewandegeya wabula kyabadde bwe kiti nze okukola story eyo nagyesigamiza ku bubaka obwadde buve wa David Lewis Lubongo ya SG. Yakoze tweet ng'agamba nti Chairman Nyanzi aleeteddwa JAT ne CMI ewandegeya. Though akawungezi we nadde nkola story endala ate post SG yagisanguddeyo. I don't know how, I don't know why. Nekiddayo ku kiri nti ate Chairman Nyanzi tannalabwako.
Segera, so I wanted to make it clear because the story nze yagikoze nga nsinzidde kwekyo awe tuli wabula Chairman Nyanzi tugenda kigatamu. Chairman Nyanzi wamala okuba nti nno agombebwamu obwala ababadde bagoberera akalulu ke Kawempe ku kitebe ak'okulondako ku bantu 10 waliwo akakiiko ak'ebyokulonda aka NUP kamanyiddwa nga Electoral Management Committee kuliko abantu 4 nga n'akakulira yennyini yeyasoose okugombebwamu obwala omukyala Mase Walukamba ne bakwata omulala bamuyita Rovans Alex Lwanyaga omukyala amanyiddwa nga Rahma Juma wamu ne Kayabula Edi ababakwatidde saidi ze Lungala Mpigi baade bavara akayeeyo kuziika babuziddwawo tebannamanyikako mayitire though His Excellency Bob Wine yagambye tiasuubira okuba nti balimbuya tutandikire saidi eno nja kusooka n'okugamba nti lwaki obeera odduka nga tewali akugoba gavumenti yaffe etandise okudduka nga tewali agigoba paleedi eyakolebwa eringa eyabaleetera okutandika okudduka nga tewali abagoba Bobi Wine waba yagambye ekigambo nti mufuuse jje nze ndi musajja mu katuliki tuyina ebibiina bingi mu kereziya waliwo ejje lya Biikira Maria ejje lya Yuda Tadeewo ekitegeeza bajja kuba bayita ku kereziya bawulire nga faaza agabe bannajje basaleko kereziya yonna tutuuse mu mbeera ng'ekigambo jje bamanyi kyabwe ekigambo jje kifuuse kyabwe nti nejje lya Biikira Maria bajja tuyoola olw'okubanga tuli bannajje bajja kukwata ejje lya Yesu anaabakulembeddemu ejje bamuyoole kuba bamanyi ekigambo jje kyafuuka kyabwe amazima gali nti baagamba baleeta demokrasi naye demokrasiya bo tebamwagala kati lwaki mukwata abakulira akakiiko k'okulonda abaalondayo omuntu gwe balonze ajja akiikirire Kawempe ebibuuzo bingi naye nga birina ansa ntono kuba balina okuzituwa ate be batutulugunya n'olw'ensonga eyo fenga abaagala enkyukakyuka tulina kwekolamu mulimu tulwane tulonde ku buli mutendera kubanga ensonga lwaki abasajja bano batusinga nti ne mu paaliyamenti ojja kulaba ng'ennamba zaabwe be balonda mu bitundu ebyo mwenyigire mu kalulu Bannayuganda eyo mu bitundu gye muva kebe Western mwesimbewo mujje mu bifo nga muli baludda luvuganya amateeka agamu mugagaanire mu paaliyamenti okuyita kubanga ebimu babikola olw'okubanga balina numbers mu paaliyamenti ge magezi gempa Bannayuganda gakwejjumbira kalulu balonde tujjewo bannakyegwanyizi abagamba nti baatuleetera emirembe naye nga tebagala mirembe tugyenyumirizeemu oba kugyeyagaliramu. Rio 256 Chairman Nyanzi amayitire galabika tegannamanyika abakakiiko k'ebyokulonda mu NUP nabo bana banoonyezebwa ate nga si be bokka baga waliwo n'abalala era ababadde nabo babalidde. There you go. Ab'ebugweri Owaimwe mwene Mase Walukamba ne yagemeibwa oba yawambibwa kuba ogamba nti yakwatiddwa kibeera mu mateeka naye omuzungu omu yagamba nti when liberators overstay they are welcome they become murderers nga tugenda mu kalulu ka 2:21 2:26 oyogera kali akagwa abantu abakwatibwa bangi nnyo era nga nakati 18 bagambibwa okuba nga tebakulugwako kya mulubaali abantu 45 abakyali mu makooti ag'enjawulo okuva ku kalulu ako kakati saawa eno bitandise naye ekyakwasizza bano era gye noona Lweyiso ne omwogezi w'amagye Felix Kulayi gye babyogeddeko Nalweyiso agamba nti omusango ye gwalowooza gwe bayita okuyitibwa ejje okubayita ejje naye tulabye political arrangements nnyingi mu nsi ez'enjawulo South Africa mujjukira Umukonto wa Musiziwe ekya Zuma ya Jacob Zuma balina ne military attires nga bakola parades emundu balina n'ebinyambia kakati Uganda wano omuntu bw'aba alikola ekibiina kye n'asetinga nti bano bagenda kunkolera guno omulimu mu kalulu emirimu mingi egibeera mu kalulu mu
2011 nga nakava ku ssomero akatundu bakayita Buwenda kampu yaba scout NRM yatutwalanga ne tukola ezo drills nga mugenda nga babasomesa patriotism babasomesa ebyekibiina ne mukola mukyaka naye mugenda kukola mirimu gya kibiina kakati okutandika okukwata abantu ba NUP eyo gye bayita fear factor gavumenti ezaba benakugambye ba modern dictators zirivinga oba zisurvivinga ku fear factor nti olwokuba bajja balwana bobu obuyinza babukwata bamaze kulwana oli naye yefaananyirizaako just akatono nekiri aba alifominga ekyabwe bo kye bayitamu kyovuddwa olaba ye gundi Felix Kulaije yakugambye nti bw'oba otambulanga embaata okaabanga embaata naawe oli mbaata neyeerabira nti lumu mpa abaana yayagala okunywa ku mata oba okutambulirako mu nte n'agamba bwe ŋŋenda mu nte bankuba naye ng'ennyange zo zikola ki zigendayo neyeesiiga kala y'ennyange n'agenda n'ayitawo bulungi naye ekyamuweebula oba ekyamulabisa kumala n'akaabanga nkuba abaana n'atakaabanga nnyange kati bano yadde befaananyiriza ennyange wabula bakaabanga ki nga nnyange bo tebakaabanga mpa abaana mpozi okuwabulamu katono nga tuzze ku byamagye ebyo nina ka vidiyo ke nalabye nga abavubuka bambadde emijoozi gya yero okuli ekifaananyi kya General Muhoozi nga nabo bali mu kukola practice bakola amedrills ennyini kugambye ebyo mu NRM tuzze tubikola naye baba bateekateeka tiimu egenda okubakuumira akalulu kubanga olaba ekiwanguzanga NRM akalulu yadde nga kabeeramu omukono bagenda ne bakola tiimu okuva ku kyalo nti LC1 kubeera komiti y'abantu 10 LC2 abantu 10 kati ne zino obululu bw'abavubuka bwali bwafuka bwa NRM persons with disability abakyala ezo special interest groups nga bubeera bwa NRM kakati ono omwana bwe yavaayo n'abalaga nti omuntu wa wansi olina okuzibuka amaaso bino ebifo gye biri kino kikiri ne balabira ddala ng'oyo mulabe so nga ab'embracinga democracy twali badde tugamba nti naffe tugenda tukula ne bata instead suppressinga oli agezaako okuzimba democracy kwe kuzaayo nakugambye nti obuzibu bwa third world coup leaders ebibiina ebyaleeta independence mu nsi nga Zambia ZANU PF ekyafuga chama cha mapinduzi CCM Tanzania jeri bogende South Africa ANC bebakyaliko bogenda Angola MPLO bebakyaliko ng'omuntu yenna bw'avaayo n'avaayo nti ayagala kubajjawo bawulirira ddala nga oba abakola ki ekyokubiri bajja ne military arrangements nti tosobola kwawula kibiina kino n'amagye nalabako video just of recent nga bagamba nti basomesa magye history wa Uganda naye ng'omusajja Major ayimiridde agamba nti ono Bobi Wine bwanajja ku bukulembeze amagye gonna agaliwo kati agenda gasaatulula aleeta amagye amapya so mmwe muleeta abaana bamwe bayingira amagye emirimu tufunye biki temukkiriza gavumenti kukyuka ne gavumenti bwekyuka mu mirembe oba tewagenda kubeerawo nti munaye va wano dduka nakunyumizaako jjajjange muwewo okuva ekayungo okugenda okugula ebusoga byali bya bufuzi naye lwakuba gavumenti tetunafunako gavumenti ekyuka nga tulonze kwe kuva obuzibu buli gavumenti ejja bamala kusala bulago bamala kukola bwe bati kyovudde olaba saawa eno ne gavumenti eriko ekyalina kali kafiya fakita nga gavumenti endala mu Africa yonna kati okay Kali, thank you. There you go. Abductions as it is stated. Submission yange eri nti wetwasinkanira ku Sunday nakugamba nti abazadde bonna abalina abaana abo kubitebyano bakole ki babajjeyo sakigambye nekugamba nti olw'ensonga nengamba nti eyo parade eyo alarm
era wajja kuvaako okukwatibwa kw'abantu. Good enough bakutte ku banene banuubu tebannabakwata nnyo baana ba wansi, bakutte ku banene banuubu. Era ne Kyagulanyi yagambye omuntu mumumanyi yalagidde bali mukole ki mujje munone nze abaduumi munone abantu okwongereza ku nsonga ya muganda wange agambye ne mu kyaki mubaamu amagye ejje lya Yuda taddeyo amagye ga Yesu ejje lya Yesu ejje lya Maria genda olikwata submission ya General Lweiso even an army, a group of frogs is called an army. The man has taken a step. Alambudde bulambuzi bantu balina mu ovulo. Museveni yalwanira mu ovulo. Alambudde bulambuzi. Ne we twalinga mu ssomero era musomesa yatuyitangamu n'atulambula oyambadde stocks n'ayita mu nnyiriri ezo. Okitegeera alambudde bulambuzi bantu nebeera threat ku government. Okitegeera ekyo kyali kisuubirwa nti abantu bagenda kukwatibwa. Kaki kye tuzaako ffe nga ffe tulinda president atulage kiki tugenda okukola ki okuzaako naye nga muganda wange wagambye eyo threat abasajja balina okutya era nze kisanyukira nnyo okukwatibwa kwa Nyanzi seeraliikirira ajja kuteebwa singa omusajja atuyambira n'akima ne president n'amukwata kitwagala awo okulaba bwe twagala okugenda kati bakwatanga nze siina makulu we bankwata bakwata oli yennyini Omega. This time ekibuzo kyali badde nti lwaki basookedde ku Nyanzi. Nyanzi yali wali kati ensonga eri Omega yambala white. Owulira ensonga eri nti bwe bakwata Kyagulanyi yagula immunity nti bwe bamukwata buli ensi yonna egenda esasamala kati saawa eno baagala kukiddamu batandika okusemberera family bagezesa okuba ejjinja oba okuba enjuki mu ejjinja mu njuki bagezesa kati bannansi kiri gye muli olaba bannansi basuuliriramu omugenzi Segirinya nti bwe bamukwata abasinga bazinga emikono ne batalowooza nti kyekigenda okuddirira ye Nyanzi naye bwe banaasirika tagenda vaayo leero nkya juzi agenda kuwangaalayo kisuubire nti Nyanzi ajja kuvaayo okujjako nga pressure tugenda kuteekawo pressure 1 minute omalirize awo tugenda kuteekawo pressure Nyanzi aveeyo n'ekyokukwata abantu si kirungi omuntu mukwate mu ngeri erifomo bategeere omuntu aliwa. Mr. Abasi nga mina Uganda nina eddembe lyange mu constitution era nga poliisi naye ina eddembe okunkwata but summon me mpita oŋŋambe nti mwakozewo emuti naye kyokukwata omuntu nga tebamanyi wagenze gavumenti eno erina okukivaako n'ekita okimanyi nti bayinza okuba baagala nze tinayogedde wano kye bataagala ne bakwata gwe aye bakukwata mu nkwata embi nga tebambadde na uniform omusajja yeerabidde kyenakugambye third world coup leaders but they operate like a militia. They still operate like rebels bwe bali. That's how they operate. They wish mudachike kambuze bajeno bano betulaba ddala balwana muganda ito okuja mubuja kubanga ndaba tata ndaba bantu ekibuzo kamera tonkwa kale wetuba tubuddeyo eyo ekibuzo kinasobola okubuuza n'eŋŋamba lwaki badduka nga tewali abagoba ndaba akantu katono nnyo kimala kale awakamera kange kasale oba nakwata akasaale ebyabajenono yabibuuzizza ze balina kudduka kale bwe tuba tuvuddewo awo tugende Kawempe omukulu eyatuzze Kawempe yo twadde nga tubagimaliza naye omukulu yatuzizzaayo n'akola maybe the obvious okusinzira abangi bwe babadde basuubira Luwemba Luswa Muhammad yalangiridde lwakuba nti bingi ebyabaddewo awo naye nga yalangiridde mu butongole agenda kujjanga independent wabula mu bigambo bye mweyatwalidde ne Bob Wine n'agamba nti Bob Wine yakoze ensobi ey'amaanyi okubeera nti yawadde Nalukoola kaada era mu bufu bwe bumu
nanyonyola n'agamba nti Nalukoola ku ground taliiyo era abantu tebamwagala. In fact Nalukoola buli wagenda ku ground bagoba mugobe. Njogera bigambo bya Luwemba. Luwemba bw'amaliriza n'agamba nti naye ye tafuddeeyo. Agenda wangula akalulu kano amale wini agitwale ku kitebe amugaye Bobi Wine munaye vaayo mu ofiisi yo saawa tujaganye tukube ebitaasa tukube ebivuga n'endulu kantandikire sayidi oyo Luswa Alex aba batuyita ba political comedians ate nekirala opportunist ndayagala kukozesa mbeere yaliwo eyasegirinya agijjemu kyaba ayagala okitegeera bajja ku kitebe nga bali mu interview ekisooka kya byonna ye yali akimanyi tajja kufuna kaadi lwaki yeetaba mu kamyo lwaki yeetaba mu kubuuzibwa ebibuuzo debate ayagala ekaadi nalabyeko nga yeebuuza ku bantu abo beyategese isoko oyagala kuleeta abantu si bategeke Luswa yasanze batuuze n'ababuuza ne bamugaffe tuli naawe Umaru yandibadde threat eri Nalukoola kubanga asavinze ekibiina n'omutima gumu bamusiba abadde mu kkomera ennaku 5 anti bino si bya kibiina bino bya ground nkubuulira is very educated he was a teacher is very educated abadde foot soldier yali foot soldier ate nakati akyali ali educated yalwanirira ekibiina okitegeera so qualities zonna abadde nazo naye yavuddeyo n'agamba ngenda ku campaigningira muganda wange Kanso Nalukoola okitegeera kyetubadde tusuubira n'abalala bonna nalabye ne bannamuwandu basegirinya babalabye balwalinze behind Nalukoola ne babeera ebabega wa Nalukoola ne bagaba bagenda muwa support so kati gwenga gwe owali ne gundi ne segirinya bannamuwandu we baba beegasse kwoli lwaki gwe teweegatta oli mukutta ne kaadi ya kansala gye wandinoonyeza 226 tebajja gikuwa ali mukugitta kaadi y'obwa kansala egenda there you go Luwemba abavubuka kyenina bagamba mulekeraawo kubanga kati nze ngenda nkulirira mulekeraawo okukozesebwa nga political condoms bwe bamala ne bakweyambula namwerabira Luswa Alex talina ssente zifinansinga kampeyini ye emabegakawo bamubuuzaako nti otambulira mu bigere bya Segirinya nga gwe oyambala amasuuti tobeera mwemu buli saawa okyusa n'agamba nze ebyange byanjawulo mukko dikiteeta bw'afeeringa okuku oputinga akuripuresinga kati wano kyakoze is co-opting either by handouts by buying you off oba okusuubiza akafu kati gwokutataganya NUP Kawempe olina kolaki yita mwoyo alina alabikalabikako Katumba oyo alina muko kumaanyi ye Luswa jukira n'empuuga abaddewo nga atunudde alaba Luswa okuba nti akyayagala takola kye bayita political masturbation okwekuba olugalo nga tonatuuka alina kujjanga independent naye ate ekwata ku bampuuga yadde bampuuga underground bebakola ki bebawanirira so ekyo kyali kisuubirwa nti Luswa agenda vaayo akole ki ajenga independent naye yalinamu contemplation nti bwengende ewani ewampuuga kinkolera naye ekawempe eyo waliwo ensonga nti ndudde okulabika muganda wange aganaga kalifa Mukibisadati Forum for Democratic Change omanyi paka nakati Mukibisadati tamanyi we yesimba enkyayinza okugamba nti yesimba Kawempe West ntata sebo temutokubye nnyo yali akabeera eno zaali awards n'agamba nze MP wamwe yesimbyewo Kawempe South nakala yali ku live bagundi ne bamubuuza emiruka egikola Kawempe n'agamba nze ngenda kukiikirira omuntu wa wansi asula Kawempe yokka so kati banabyabufuzi
kyenkugambye okukozesebwa nga political condoms FDC main kubanga katugiyite main FDC yalirinako ensa obujjukira akalulu akawedde FDC twabagamba opposition erina okusimbawo omuntu omu bwe muba munengejingako ki omusajja ono bo ne bagamba nedda amuli ati alina okukola ki alina okujja naye nga ne Dr. Besigye abagamba sente zigenda okufinansinga akalulu zigenda kuvaawa kobbo ekyo tokifaako bamaliriza bagenze wa musajja abawadde billions of money bazireese n'endala bawaddeko Besigye nga tamanyi nti ali kulya kabbe onkomero ndowooza olaba ekyaliwo ate nga oyo Kasenyanku avudde wala twabalaba nga beekuba ebikonde enamboolawo nga balonda gundi muntu versus Besigye ojjukira akalulu ako Katuntu Abudu Katuntu actually this time mbadde njagala kwengejinga Katuntu ngende mwesimbeko naye bwe namanya nti akalulu kasaawo eno kali commercialized nengamba owaayi omusajja kamuleke akulite nakintu Katuntu yayambula ekanzu ekooti gye yali ayambadde n'akuba eŋŋumi mpulira yaddamu NRM ennaku zino ndowooza olaba saawo eno kyenkugambye nti ebibiina by'obufuzi ebyaliwo byalina nnyo omuzannyo mungi tebyategeera ku running ground kyovudde olaba ne Kawempe baleese omuntu empala ajambala nga bagenda mu disiko walaba ogupala ogumyufu oleka empala y'omusajja one Michael dakiika emu awo ku Kawempe ekizibu kye tulina mu Uganda kiri kimu abavubuka bafudde politics omulimu era kyannaku nti parliament esasula sente nnyingi omugenzi Segirinya bamubuuza nga akafuna obukulembeze yagamba asaba nnyo omusala gwa parliament gudde ku million 5 olw'okubanga sente nnyingi eziri mu parliament omuntu olaba nga afiirawo n'omutima gwe yantaddeyo ogulumirirwa ekibiina kye n'akiryamu olukwe n'agamba kanzijje ku independent tekiri mu Nuupu yokka NRM yalonda muwala wa Moses Kigongo Farida naye era naye olaba waliwo abali mu kuwagala okumuvuganya nabo bagala kujja ku independent ng'ate nabo bakibiina kyekimu problemu eri emu nti sente ezibaweebwa zeziretera abavubuka okukyankalana n'ateeka mu kyalina kyonna okufuba olaba ng'ajja mu parliament teweewunya omuvubuka oyo nga tuvudde mu kalulu ng'alwadde atufuddeko kubanga agenda tunda buli kaalina muvubuka mugumu nawe ajja tunda buli kaalina yenyigire mu kalulu twagenda omusinga ate ekirala nalina enkoko njagala kumanya ekirala nakugambye luswa talina nakyagenda natunda olaba ku bukulembeze ka mu 2026 tugenda kulaba bakatumba bangi naye nga bateekeddwamu gavumenti olw'okuba nti in case main opposition party evudde mu kalulu akalulu kasigala kagenda kituufu kyekiriwo nti leetayo omulaba omu antagonizing process funayo ate naddala ono abadde waabwe eddakiika emu n'obudde bwabumazeewo kyenjagala okutegeera omugenzi yaleka awadde powers of attorney Luswa oyo okuba nti buli kye yali n'akikozesa oba ambulance yagirina amakooti agamu yagambala ebizingalo yabirina twagala tutegeere yaleka amulamidde nti yagenda okusigaza ebintu bye twetaaga okumanya ekintu ekyo olweggulo mama Nagirinya yavuddeyo yeekalakaasa nze siri kwabo abagenze mu gonde nze siri kwabo era Luswa ye muntu twagala tutegeere ayina powers n'erinnya Muhammad nalyo yali ayina powers of attorney nti ne mukufa kw'omugenzi era yasikira n'erinnya lye n'asiramuka kwegamba ekigendererwa kye kyamu omusajja mwate mwagala asiramu n'obuzibu akyalina ekiwubiro kigendererwa kye kya mululu kwagala sente ziri mu parliament ate ne gavumenti nayo nze ndaba erimbamu lwaki otekeka kalunga tubuzaayo emyezi 5 tugende mu campaign kabadde mugundi ya by election okusinzira wekatuukidde nga by election mu semateeka naye tugenda kulonda ddi tubana tuwana dates za kulonda by election zali zirina okubaawo nga Segirinya yakalwala emyezi 8
ng'akyali mulwadde ate by election ebeewo. gundi speaker yagamba omuntu wabula mu parliament emyezi 8 but waliwo ng'amanyiddwa gyali. nga tamanyiddwa gyali sebo waliwo ensonga kubanga nze neebuuza kalulu kano kaaki kagenda mukolona sente z'abantu sente y'omusolo egenda okukategeka egenda kwonooneka ate ng'ekisanja kiweddeko ate abantu beetaaga representation kati n'emyezi kati awo agamba myezi naye obeere nga gwali akataddemu saawa eno sente ngenda okuba campaign ng'ate emyezi 7 ogenda kukomawo era oteekemu sente kati tubawa advice temukagenda mumukale katulinde protestive vote ekawempe kubanga wadde bataddemu abantu bangi nze nina okukkiriza nti kawempe north egenda tulaga nti yakoowa gavumenti kale thank you nga tumaliriza tugendeko mu entertainment dakika 2 tuve wano batugenda mu entertainment mwana mulenzi Alien Skin yasanyalaza ekibuga Kampala olunaku lw'ejjo yatuuse ne batambula wonna ng'era womanyi omuntu alina ekivvulu agenda maaso n'okuba nga atalaga n'oyitamu kutunda tiketi n'okute Alien Skin temumanyi no kiri bwe kiti nsaba Ibula Kabadia wonna waali siyo yawolomye no nsaba Ibula Kabadia wonna wooli oba Juliyo oba baba wonna we muli badde nsaba omusajja ono mumukyalireko mumubuulire abuuzizza nti Alien Skin yaani badde nsaba mumukyalire muveewo nga mumutegeezezza Alien Skin omutuufu yaani kale amambadde mbagamba Alien Skin yadde mu kibuga Kampala era kyasanyaladde wabula wakati ng'ekibuga kisanyaladde abasirikale gye baavudde ne bamugamba oba ne bamulagira alinnye ppiki mu bwangu aveewo olw'ensonga akajagalalo kabadde kasusse e Kampala. Alien Skin yadde nga alinnya ppiki n'agukuma tebazze mummulabako n'ayotta omusubi oba n'amyansa n'abula n'ayitamu. Emmotoka ze 3 zaakwatiddwa bazitadde ku bijegere ne bazitwala wabula waliwo n'abaana bode zakwatiddwa ne be batadde wansi wa bukabangali babadde bawererako ddala. Alien Skin ekivvulu kanjagala twogere ku kyabaddewo n'okutegeeza abantu nti enkya emitwalo 2.5 Lugogo Cricket Oval Alien Skin aze kubanga agikuba agigali. There you go. Alien Skin ng'omuntu oba omuyimbi sandibadde namutawaana naye ayimbe era naye talina mutawaana era naye takulina kasitatakuba abantu kasitatatta abantu kasatabba abantu. Problemu yava nti omulenzi oyo era bannankyukakyuka ffe twamuwa amaanyi bwe bamukuba oluyi Palaso we yamukuba oluyi n'akozesa sympathy vote eyo ne tujjuza ekivuvu kye ku Freedom City okuva lweyajjuza ekivulu ekyo n'ameera ge bayita amalala tagambwako tayogerwako buli amunyegako aba agenda mukuba amunyegako aba agenda kukola akavuyo akateetaagisa. Kati amaanyi ago ge nabadde njogerako mu kusooka nti gavumenti eno ewa abantu abateetaagisa ne bawa amaanyi ne bakola twamulaba mu lubiri bye yakola yakuba abantu naye tewali kyamukolebwa ng'ate yagenda okubakuba ng'ava ku miitinga General Narweiso. Kati simanyi oba yamuwa amaanyi okukuba abantu kuba ne General yenini takyogerangako ba yakuba abantu ate nga mukwano gwe nnyo wempulira. N'olwekyo ayimbire abantu musicale ayimbe akole sente ze mu kuyimba nga Munnayuganda omulala yenna n'ebyokukuba abantu ebyokutta abantu tebyetaagisa. He should man up. All right. Alien Skin live in concert. In fact we tujja n'okoma Alien Skin live in concert. Ogambe yawonye okwatibwa yeah by what yadduse olaba bafuna abagadinga ne nzijukira waliwo omusajja yagamba nti Alien Skin yakuba bafutu soja mu lubiri bonna abaliyo ne bafukamira. Olaba gavumenti yepanikinga nga bakoze parade just lunaku lumu. Kati bwe nabalabye ne neebuuza bano be Alien Skin be yakuba kati gavumenti etiira ki ne bino byogamba kivu alina luyimba kiro lwe bagenda okumulako nyimba ziri mmeka. Alien Skin is here to showcase his music. Which music? Yatulagako mu Freedom City yatulaga ennyimba ze zaali nnya zaggwa kati agenda tuyimbira ki ekirala. Naye mu Alien Skin temumumanyi bumanyi aluyimba ki olukuba
alina hit essaawa zino akayimba kabawe bawe kwe kali nnyo Yakayimba Kakubira ddala. kamwaka ki kamwaka guno Alina sebo. ennyimba mmeka ali? mwaka guno Katuyingiza mwaka guno ife. tekasala nansana No anti katuyingiza mwaka guno bawe bagambe. sebo kyenkugambye nti ewaffe eyo tetumumanyi kubanga ne bawe mpulira kigambo kipya so ayogera ebigambo bye Kabadi yayibula owulira ebigambo omusajja ono si byali. yawolomye si gwe baalinnye engato So nze submission yange ku Alien Skin egenda kuba nga bulijjo nga we yasanyalaza ekibuga nga woogaana naye wagenda osanyalala enkya Kale n'owulira ebigambo omusajja. ekyo ndi mukikubuulira ako kateme nga we yasanyalaza ekibuga Okatereke. olaba Alien Skin ajafunayo abantu Naye tagenda- agenda kuba lugogo. wali olabe nze naliko emakindi eyo nali ngenzeeyo ku court martial nga balina mukwano gwange bakutte nalabako abantu nga bava ewa Alien Skin ewaka abavubuka abamubeerako nga bali abavubuka zaali boda nga 40 naye nga buli ku boda kuliko abantu nga basatu abamu bayimiridde so ekyo ekyomukibuga abantu bonna yaze nabo ate banaye ono abadde Otambula by'abantu ababadde mu kibuga. teyabadde n'emmotoka nga 3 nga ziringa na 5 teyabadde n'emmotoka nga 5 Naye walabye abantu abadde mu kibuga nti ali Yes, eddiini bayimiridde waggulu ekibuga yakisanze kikalu amazima gali anti nti okuwa attention automatically ng'ozze kiraga amaanyi abantu babadde bakutte busawo bwabwe batya bannayuganda balina n'amaalo badduka olaba katumba wo ye yaddukanga ku street bonna ne bamugoberera bannange amazima gali Naye nti turning- numbers mu turning that kibuga number into support totally different amazima thing. gali nti numbers mu kibuga tezikyakola kuba buli bwe bayita we bati Abantu balina Abantu ovaayo. bavaayo, abatalina byakukola bangi Eh, abalina ebyokukola abamu abagala okulaba ku muntu n'abakozi bennyini abakolera mu In the nsawo first place. z'abantu bangi Alien Skin mu kusooka ng'ekivulo ekyo akakitega yali talina maanyi ekyo kankikubuulire era ng'omulaba waayita fikigaza we banyumyamu wagamba nti wano ku fangoni ekibiina ekyobufuzi ekikirizibwawo kya position kiri kimunnungu ebigambo ebyo yabyogera awo nga tanabafuna maanyi kasaawa zino ndowooza yagenza okwepimapimamu ali mu kuteekayo omukono alabe wookya tewookya kati yagenza okulaba nti ajja kukola ki ajja kusobola yatandise okulippira weno waayogera wava Bobi Wine mbu breakthrough y'amawulire aga nuupu gonna ge yakakola nuupu okubeerawo Alien Skin yeyaga bakolera mbu kugenda kuwandiika ku kitebe abayimbi bwenna abaagala politics ave mu byokuyimba mwesonyiwa ebyobufuzi tebigenda kuva nti tekikyasoboka wuliriza Bobi Wine yenga ye Bobi Wine ayina effect nene nnyo ku bayimbi gwe mpayo abayimbi mangu dakika empa abayimbi aba bataano ab'amaanyi wane Uganda nsomerayo bataano tutandike Eddie Kenzo effect ya Bobi Wine ekyo kikiza kigaani yagifunamu n'omukazi yagivunamu ekifo ekyo ekyokuba presidential advisor ani omulala ani omunene oyo Bebe yogera Cool tagenda kwogera statement 25 nga temuli Bobi Wine nga we yamuleeta okitegedde Joseph Mayanja Chameleone tasobola ne Range Rover gyavuga yagivuna ku Bobi Wine era omusajja yagenda kubuulira omusajja Rogadisi w'amaanyi just yasookawo yaliwuko nti olaba Range Rover gravity kabaako kubuulira Range Rover gye yafuna omusajja nze nalaba nga bagimuwa akaka video nakalaba omusajja yagimuwa namugamba ateddamu ogambe embo simanyi Bobi Wine n'afukamira naga ndokose okitegeera abasajja bonna amaanyi ge balina n'obunafu bafunye lwa Bobi Wine nti gravity music agoings down wa muntu omu Bobi Wine nti Alien Skin w'amaanyi waliwo n'owenkudi Alien Skin nze nkubulya ebintu ebyo bitaano ebigenda okwapeninga ku sheeyo ajja kulinnya ku stage wawala abantu wanaafuna abantu ajja kutandika abakadingo twabagamba tujjafuna abantu teri muntu asobola kukola kintu nga tatadde mu nnya lya Bobi Wine ekitambula ekyo njagala okikkirize eyo show egenda kubeerako okulwana abantu mugende babakubeekube bagenda bakuba Alien Skin yabadde ejjo yabadde ku gundi eri ewa Kenzo ne bakwata ekizindaalo ne bagamba Alien Skin mwenye n'agamba kino kiyamba ggwe abafanga oli mu baviiri bali eri oba toyagala bakubbe kyavudde mu kamwa ka Gravity ne Alien Skin yagambye kino nkikola ku lwammwe oba oyagala okusigaza emirembe viiri abafanga gye bali
mudde eno abafango mbaleke eno wansonga atambula n'ababbi atambula n'abayaayi ge mazima suubira ebintu ebimu abantu bagenda vayo bacomplaininge ku lwomukaaga nti batukubye ekyo kimu suubira okubba abantu kubanga abayaayi bagenda kuba bonna gye bava bagenda kukola abayaayi bakola ku kivuulo kyeri Freedom City so Alien Skin yenga ajja funayo abantu bafunye ndagenda kuba capacity era ogenda kulaba kamera bugenda kubeera mu maaso weewe kubanga talina music talina nyimba ziwera 10 azina Alien Skin yakubanga oluyimba lumulumu pa week nedda Alien Skin faino yamuleeta wano n'emboozi z'enkoola tanaweza myaka 2 ayina oluyimba ayina nyimba 20 ez'amaanyi endala zalina ez'amaanyi beyazimba nabo yabayisaamu dda amaaso baziza aziyonde ne balekera oyimba naye ani oyo muvubuka ki oyo eyayimba ne Shiba Sipimika Goni Young Mulo balina nyimba nazo zonna baazita tebakyazaagala okitegedde so Alien Skin yenga ajudde contradictions agenda kozesa ekivulu kino baagala kwepima balabe omusajja Bobi Wine tunaamusobola omulwanyisa kubanga baagala mumuteekako omusajja amulwanyisa Alien Skin amaanyi gaali gakendera kuba Palaso yamubamu wano kuba Palaso yamulumba emotoka Alien Skin gyavuga eya Ford eri miliyoni nga 4 Range Rover miliyoni nga ndowooza 10 Alien Skin akola mulimu ki ogw'amaanyi bwe simanyi Palaso namwesonyiye lwakubanga mama wajja kaaba Alien Skin sente yazijja wayimbawa gye bamuwa sente ezo zonna sente azijja mu state tatiisa sente azijja mu state obukakafu ku ge mazima azijja wa Palaso gy'atayimba omwana ayogedde ku Palaso nzijukira Palaso ng'ennaku zino ali ku kawala ka bakola video sente Alien Skin sente azijja wa Palaso gy'atayimba avuga eyo simanyi avuga eyo Ranger Raptor eri miliyoni nga 3 ali mirimu bamuwa omulimu gwe asigale nga ali imperative mu bantu asigale nga akola emirimu gy'abakama be kyobola ne mu lubiri yakuwoninga n'atugamba nti mutulinde mu campaign kale musiibule tuve wano obakaba obusemba nze kansiibule okisemba nakugamba enkya ogenda tegeera nti Alien Skin alina guns teri muntu ategeera otiisatiisa abantu butajja mu sho naawe nti bagenda kukuba wali ogenzeko mu ddwaliro ly'amanyi gwe ssebo otiisatiisa abantu butajja ndi mukubule wali ogenzeko mu ddwaliro ly'amannyo erisookerwako ya 4,5 kati gwoba oyina 4,5 erinnyo limu pati genda bakube tugende ogabe ku sente amopaka b'obusembayo ng'atuufawo onaatiisatiisa abantu n'essimu yo oba ogikooye walaba kye bakola abasawo abatalina na musango omusajja yakuba omusawo wano tteke walaba kyali mu lubiri amasimu g'abaana bagatwala nze nkugambye ku shee okugenda oyogeza bukyayi si bukyayi nti naye waba ayogeza bukyayi gyendi woba abaibulakabadi abawalina akulabye mu kiyayi gumuleyo omuntu obuvunanyizibwa Alien Skin bwatambula naye bajja kukyalirako mujja kunyuma emboozi kozi nga bagenda kunzita nenze ndiwaddemba okwogera mu Uganda eno kyenjagala nti musheeyo poliisi webeganya obawoninga nange kandete security alert nti oba oyagala amannyo bagateeke wali genda essimu yo oba ogikooye kanone mu kamera essimu yo oba ogikooye abantu bagenda kukubwa singa kibala ekifo ekidisenti nga Serena ebintu tebyandibaddeyo byamaanyi naye Lugogo olaba ne wano bize sigino we yajja abantu babakuba ate Alien Skin yaliwo ebiseera nkubulira nti Lugogo it's open place ama enkya nnaku z'omwezi 21 Alien Skin ali live mu concert 225 obakaba obusembayo obakaba obusembayo Alien Skin naawe kale siibula wama wa submission eri realistic nti abantu kirungi mugende muwagire kubanga buli omu alina right ye kyakala buli omu alina right ye mwagala Uganda music adde emabega abantu bategeka ebivudde mwagala abantu bagire but be vigilant banaye music wa Uganda tumagala be vigilant Banauganda mubere vigilant yogera mbudde yawuta supu w'abanansi
mukatali Mukatali. yali enkoko embisi mbumisingo nabwagga obwo bampitaliyo 256 abagisu muliyo mutye abasamya muliyo mutye abagisu mwakinyala abateeso abagisu twakinyala abalugwala pole midi abacyoli kopangu abasoga kodeyo bakagwa abagwere mwekaza bana abagwere okibumba agongumali okibumba omusaiza abaire ekyolo abaswahili jina langu mpozi ndi muyindi oli muyindi abayindi namastezi ndigikalinge meranamu umal hiya ati agaliwo abagenda mu kibuga kya Alien Skin tubagaliza birungi byereere mugende naye gwe mugenda okulaba mumumanyi so mugende nga mwetese obuzibu muliko abantu bagamba bambale elementi ya mitwalo 3 nze mbagaye bagende gwe bawagira bamumanyi omuntu waabwe olwokubanga twagala music industry egejje ayina abawagizi be abamukkiririzaamu abafango njagala obategeeza omukulu ono bamwita eke ono yeriyo 256 bagende bawagire omusajja waabwe tetubalinaako mutawaana naye bagende nga beetegese pozi n'ekirala nsaba beetegese okunyumirwa ekyo nze bagambiddewo ekyo nkirekedde gwe bagende nga beeteeseteese banyumirwe n'ebinaddako byonna pozi n'ekirala nabategeezezza nga tutandika nti ndi property manager nkubira essimu nkola ne Haluk Property Agents and Managers Limited enamba yange eri 0774 75 88997 mwe balandiroodi temubona bana bapangisa obabangiza mullo njababangiza njakola maintenance na buli kimu ate bamalaya nabo basuubu nabaddeko ne sister wange tujja ajja bintu Dubai like a transporter naŋŋamba sisi wampa akakisaka naye mutumireko so mutumire naye mugambe maya sets luwe business maya sensi kuba kati ebyomutumire ebyo nga togira maya sensi omukulu agambye tuwe business atunda perfume naye asundira online talina dduuka yena ayagala okuwunya obulungi banaye muwunye bulungi kubanga okuwunya obulungi kiweesa ekitiibwa atunda perfume zonna atunda perfume z'omumotoka beera n'ekivundu ekirungi yes atunda perfume z'omumotoka atunda perfume banaye mwekube perfume ne bosi waffe Alien Skin maya atunda perfume maya sense ba business njanga encha ndolanga business mbadde ngamba ncha encha Divenis Gram rugazao naye atunda biwoowo naye wakiwoowo nnyo ajayina location ono wa online namba tagimpadde kyovola abanebuzaabuza enamba jajje kuwa era wanaaba kuwa enamba bwati ku namba wansi ajateekako ebbaasa bagaye mwana akutuma butumi agala ogwe mukutu mubere bulungi banaye abantu babere vigilant banaye mugenda ne element oyagala kufiirawo bufiizi ama musibe bulungi mweraba